Olugulu waliwo akatambi akasasenye ku mikutu emigatta bano akalaga omuvubuka nga kuba muganzi we ng'ekyokutale nga mulumizi obwenzi. Ogera kutta omukazi ono yadusina okumwambulamu engoye nga bwamusotasota ekyawawaza ensi. Ate poliisi y'emikono nga lina ekitongole ekirwanirira abafumbo abatulugunyizibwa Means from Against Domestic Violence Uganda ekikulemberwa Lauben Muhabuzi batandise okumuyiga. Basookedde okupoliisi mukono mu ofisi y'amakati bagola omusango ku musajja natanazuula era oluvudde eno ne boolekera ku byalo ebyenjawulo bye basuubira okuba tiwawadde okulwanagana kuno. Ageze empenyi ekisemwa mu gombola empata oluvannyuma lw'omu ku bakazi abasaidisa akatambi kano okubalagirira ng'ensasa geno byagudde ku kyalo ekyo. Omutuuze omu tutagenda kwatuukiriza mu mannya n'atugamba nti incident yabaddewo, n'atugamba nti bwe mutuukawo nti nga bakubira buloka nga ku muyembe incident yabaddewo. Olutuse ku kyalo ne baddamu okukubira omukazi essemo eyabalagiridde ng'essimu yagigyeko olw'okutya okumukwata. N'obwetiba tumulabyeko yagambe nti we n'abadde erosi bagita bwe bati akatagende. Poliisi etandika okubuuliza abatuuze oba baliko kye bamanyi ku mukazi yakubiddwa era wano kubiddwa bwa abatuuze akatambi okwetegereza omusajja ono. Bamaliza okulanga abannyonnyola bali batamanyi ku kitundu. Omusajja yakwese feesi tubadde twagala tubeere balambulukufu kubanga tugezaako okuyamba abakyala abanyigirizibwa bwebanga waliwo abalala abalwanye, bwebanga waliwo omulala nga yalwanye ng'okimanyi nti waliwo omulala newankubadde sooli noyo netusobola omulaba. Abamu ku bakazi betwogeddeko nabo basabye poliisi n'ebitongole bino okwongera amaanyi mu kubayamba ku basajja abatulugunya nti era kukyala abasajja ab'obutula buli olukya. Nga bulagiro ozaale ate ng'olaba b'olina tobasobola olina ndabiri osobola kubalabirira naye kyona kyona kyokukula. Ye Muhabuzi asabye abantu bonna okubayambako mu kufeefetta omusajja ono eyenyigidde mu kikolo eky'okutulugunya mukyala we n'alayira obutassa mukono okutuusa nga akwatiddwa era avunaanibwe. Okulaba nti akwatibwa atwalibwe mu mbuga z'amateeka kifuuke kyakuyiga eri abasajja abalala nti Men's Forum Against Domestic Violence kitongole kirwanyisa butabanguko nga kikulemberwa abasajja abatakyatulugunya abakyala. Munnamateeka w'ekibiina kino Mathias Semuso niye abuze nga batagenda kukkiriza musajja ono kuyinaayina.